obulamu bugamba ki? Obulamu si bulungi nnyo olw'embeera eriwo kati ennaku zino nti amannya yenze Bikabya. Nafunye amasimu oluvannyuma lw'okufa kwa muganda wange Bikabya nga mayitirivu nga balowooza nti nze nafudde, naye nze Bikabya nkyali mulamu wendi, era ekindeese ku terefayina ne ku mikutu egy'enjawulo nga njagala okutegeeza bafaanizi bange nti nkyali mulamu wendi, siina buzibu. Mukwano gwange muganda wange bwe tufaanaganya erinnya ye yafudde, nze ndi mulamu wendi era nkyaweereza bulungi eggwanga. Wafunye amasimu okuva wa ne wa? Abantu ab'enjawulo okuva mu famire yange, bafaanizi okuva mu bitundu eby'enjawulo, Ejjinja, Mbalala, Masaka, Mubende, abasinga obungi nga balowooza nti nze nafudde. Kye kiba confusing? Amannya amannya yenze Bikabya ate muganda wange yafudde ye Bikabya. Amannya gano nga ffenna bwe tuli mu industry emu tulina bwe twasisinkana nga tutandika music. Kati bwe bayita Deo ffenna twalinnya ku stage ne tulwanira omuzindaalo, ne tulwanira microphone. Kaakati oluvannyuma lw'okulwanira microphone abaali batukulembera ne basalawo ne batukakkanya ne bagamba nze nali mukulumuko kusinga ku Bikabya, nze ne bampita Big, ye ne bamuyita Baby. Amannya ago olw'okuba nti ffenna tusembyayo Deo, amannya ne gagenda nga gakoonagana. Naye nze wendi nkyali mulamu, era kyova olaba n'abawuliriza mu bwangu obw'ekitalo naleese akayimba akasiibula muganda wange awummule mirembe, n'abawuliriza oba abalabye bafaanizi bange mbategeeze nti nze nkyali mulamu gyendi. Era wali omusisinkanyeko? Twasisinkana era nga bwe nkugambye nti ku stage kwe twafunira amannya, ye n'afuna erya Baby n'enfuna Big, era tubadde nga tuwuliziganya, wadde si nnyo nnyo, sijja kugamba nti nnyo, naye tubadde tuwuliziganya ne ku shows ez'enjawulo nga tusisinkana ne twebongako. Erinnya nga lyo olisigaddemu kuba olyadde Bikabya ogosiga oli Bikabya, olisigaddemu? Erinnya ndisigaddemu, era ngumya bafaanizi baffe nti mu kayimba kali ke nayimbye nti mbadde siyimba kadongo kamu, kubanga mu butuufu etwakonaganira ffenna twali tuyimba kadongo kamu. Kati nganze okwawukanako ne ku Bikabya nga nyina okukyusa mu sitayiro ya music, nenkyusa mu bidongo nenkuba birala, ye ng'akuba birala. Naye olw'okuba message eno engeri gy'abadde muyimbi wa kadongo kamu yabadde erina kuyitira mu kadongo kamu, era nenfulumya oluyimba nti ababadde bamanyi nti nze nafudde nedda Bikabya nkyamoga, bwe tufaanaganya erinnya ye yafudde, Bikabya owummula mirembe, oluyimba olwo ne lutambula. Biki byadde osinga omwagalako? Buvumu. Abadde kuba obuvumu bwe nabulabira ku microphone nga tugirwanira, yalemerako, nali musingako ku kiwago naye yalemerako. Mpozi n'ekirala nti bwe yasalawo nti music ngenda kumukkakkanyaamu, era yali muvumu. Engeri gye baaziiseemu Bikabya n'engeri gy'abadde akolamu ebintu bye buvumu bwennyini, kuba obuvumu bwe yatuuka n'okubeerako abantu baakubira essimu nga abategeeza nti agenda kufa. Abantu abasinga tutya nnyo okufa, naye yafuna obuvumu obutegeeza banne, kuba ku social media gye biri mu ddoboozi lye lyennyini ng'ategeeza abantu nti agenda kufa. Obwo buvumu, era yabadde ategese n'okusima entaana ye. Kati gw'osinza ki? Byadde asinza oba oli wa Katonda? Katonda alina amakubo mangi nnyo mwayitira, kuba omusiraamu, omukatuliki, omuseventh day, omulokole n'owennono bonna basaba Katonda. Kati buli omu kisinziira engeri gy'akuttemu ebintu bye, kasita Katonda tebamwongerako, kasita otayongera Katonda n'osigala ng'oli mu kkubo lyo lyennyini. Wadde mu mativu n'enziika ye, kuba batuse n'ekiseera ne bamenya n'omusalaba. Era nze awo ndabawo ne tune mu nziika ye, kyabadde kipya gye ndi. Badde sikirabanga. Waliwo akaana kagamba kino kisirabanga. Amazima nange mbadde sikirabanga. Amazima. Aligawesa yakutte omusalaba n'agumenyaamenya. Ekyo yakoze kikyamu. Olw'ensonga ekintu ky'otakkiririzaamu okireka. Tokyonoona. Era kyova olaba naye avumirira abookya amasabo. Bw'oyokya essabo akuvumirira nti wakoze kibi.
kati naye okumenyaamenya omusalaba yakoze kikyamu. Bwe yandibadde nga tagukkiririzaamu yandikutadde ebbali n'agamba gwe tetukkiriziganya naawe tetugende nekino ekituufu. Bubaka ki bwoweereza eri famire ya Yakubidde, abooluganda, ab'emikwano? Abooluganda ba famire ya Yakubidde mbagumya nti Katonda ono atuwa ne mu Bayibuli bwegamba era yatuggyako, ate buli kibala kibeera n'enkomerero yaakyo. Emmwanyi bwebala tusanyuka nnyo ng'ebaze, naye time etuuka neekula n'olaba nti ekuze tosobola ginoga, etuuka n'eyengera, bw'otagijjaako yo yejjako. Kiki ky'opulaninga? Olina ky'opulaninga eri ku sayidi y'abafiirwa kuba kyemmanyi bakyali mu mbeera embi? Kyempulaninga ku sayidi y'abafiirwa nja kufunayo olunaku oluli special mbakyalireko okwongera okubagumya n'okukuuma oluganda n'omukwano ogubaddewo wakati waffe ne Yakubidde.